tutuusizaako mikwano gyaffe abalungi twagala okwebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano akanyuvu era essaawa yaffe eno ey'ensonga ssaawa yaffe ya 6 dakiika ziizo 4 ezakayita ku ssaawa 6 nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi 2019 tuweereddwa nnyo omukisa nate okubanga tuwuliziganya mwenna mikwano gyange eddoboozi ino gye lituuka era nga nzikiriza nti n'olunaku olwaleero Katonda aluteesezza tusobole okuweebwa omukisa era emmeeme zaffe zisobole okuddamu essanyu zisobole okufuna essuubi nga njagala okubeebaza mwenna abawuliriza baffe aba programu yaffe eno muwanguzi yeetawanika era nga abali mu Central ku 98 katonyeze 7 ate abali 40 ku 96 katonyeze 0 bwe tutyo ne ku 13 yiganga katonyeze 9 ate ne Masaka ku 10 katonyeze 7 tuweereddwa nnyo omukisa mikwano naffe ffenna abali ku live chat bali ku live chat twebaza Katonda bali ku online church ku MCF Radio 2018.caster.fm mbebaza ab'emikwano abalungi nzikiriza nti obulamu bwaffe tebugenda kusigala kyekimu Juliet Juko Jeje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno mwe bali kusaba ssaala mukwano mwenna abakkiriza Katonda ffenna okubeera obulungi ate era n'ekigambo kya Katonda okubanga kyeyongera okubanga kitukolamu omulimu wakati mu bujulizi temwerabira nti sitaani twamuwangula n'ekigambo ky'omusaayi gw'Omwana gw'Endiga ate n'ekigambo eky'obujulizi era nga n'essaawa yaffe eno gye tutambuliramu era nga nzikiriza nti n'olunaku lwaleero omuwanguzi waffe mulaba wuuno yatuuse dda tuli bawanguzi kyonna kye kitwala tugenda kubeera bawanguzi ddala neebaza Katonda lwa mukwano gwaffe musumba Gina Piddi Gina olw'okututwala akaseera kano ke tubadde naye era n'atuwa omukisa ogw'amaanyi nange kisa kya Katonda kimpalula era neebaza nti obulungi bwa Mukama bugenda kubanga butuwanirira ffenna wamu naawe obuwanguzi tubunyumira wamu era naffe tusobole okutuuka ku buwanguzi bwaffe mu buli mbeera yonna ze tugenda okubanga tuyitamu wakati wano olunaku olwaleero tulina omuwanguzi era nja kumusaba ajja kubanga atubuuzaako ajja kubanga atubuulira ku mannya ge mwenna mwebale munnange kutwaniriza era mwebale kumwaniriza Elinda Abu Dhabi team TZ Rachel I love you so much guys mbagala nnyo katumwanirize atubuuzeeko amen atubuuzeeko mama yenya amannya gaffe amanya gange bampita omusumba Nakamya Esther Ruth edde yayitibwanga Nakamya Sumaya ye mama ne kati mpitibwa omusumba Nakamya Esther Ruth njagala kwebaza Katonda ankuumye okuva obuto bwange bwonna okutuusiza ddala essaawa ya kaakati era ozze okumujulira era nzize okumujulira lwaki neebaza Katonda nti neebaza Katonda kubanga ankuumye okuva obuto bwange bwonna ekyo nina okukyebaliza ddala Katonda mu maanyi ag'ekitalirwa era agasukkuluma kubanze okubeera omulamu nze okubeera omulamu kibadde kisa kya Katonda tujja kubitegeera ng'ojja otutambulira mpola mpola tutegeere lwaki tuzze okukubira Yesu engalo n'akaloolo ku lw'obulamu bwo amen mikwano gyaffe abalungi waliwo abakubye dda akaloolo agambye ati engalo bwepwa ngambadde ndudde okawulira akaloolo ako omuwanguzi mumuwulidde mukwano era amannya ge mugawulidde agenda kututuviira ku ntono amannya mukyala Nakamya Esther Ruth gwe tuli naye mu studio olunaku olwaleero mama musumba Nakamya obulamu wagenda okutandika okubutegeera wabusanga otya obulamu bwange okutandika obutegeera ntandika okutegeera nga mama wange avudde wa kitange afumbiddwa omusajja eyali omusamize tubeera ne mama wange abatutte mwenna atututte ffenna nze ne sisita wange saamanya twatuukawo tutyawo oyo omusajja omusamize naye tugenda okuddamu amagezi nga we tuli bamuyita taata okay. Taata muto munange. Abataata omuto. Yeah.
bwe nabeerayo simanyi nange baki ekyalinga ku bulamu bwange saakimanya nga ebigambo by'obusamize mbirabanga oba katemba nzija awo ku myaka ndozangamu oba 8 awo. Okay, ndaba ebintu bye bakola bajjajja boogera ebintu sibitegeera ngamba nedda nze njagala kulabira ddala kyekyo kyogera kati nakolanga effujjo ku bintu ebyo. Totubuulidde kyatuukanga meeting ne bagireeta ne mutuula oba watuuka butuusi ng'olaba ndege n'ansaasi. Baali bamala okusamira kati nga babisiba nga bajjanjabirawo abalwadde waliwo ngeri ndoza nga bw'onolaba eddwaliro yanka kati nga abalwadde bava mu mawanga ag'enjawulo nga bajjaawo kuba yali musawo bano b'ekika ekya waggulu ennyo. So nze byanyiizanga nena kati bino biki nenkolanga effujjo lyonna kati omusajja nankoowa nagamba n'omwana alimu ki. So omusajja nankoowa nagamba omwana wo notekwa omujja wano. Fujjo kiri wakolanga? Nakolanga effujjo eritenkanika ngenda nenzanyira mu ssabo lyabwe nenkoleramu ebintu ebitasaanidde era olumu nawulira obusungu twali tuzanya ne ngamba kati kangende mu ssabo lyabwe ngenda ddikola mu ssusu. Nga watuleese buzibu. Kati tumaliza okuzanya nziruka bwe natuuka mu ssabo nembikula engoye zange nenkola ssusu mu ssabo lyonna. Kati abaana ne bandaba ne badduka ne bagenda bagamba maama tomanyi omwana we kyava okukola ava kufukira essabo lyonna essubi litobye n'emikeeka gitobye kituufu ate nga nakikola agenda otuuka mu ssabo nga ssusu mukoze mu ssabo mwonna. Nankwata nankuba bubi nnyo yankuba bubi nnyo natuuka n'okunkosa nanteekako olubale ku liiso omusaayi ne guyiika muyitirivu. Maama yakuba. Maama yakuba bambi. Kati taata waffe bw'agenda okukomawo ne bamugamba nagamba kati eryessabo lifudde kubanga balikozeemu ssusu. Susu atta ebintu. Kandi omwana oyo oba yabaaki? Omwana oyo yali nga nze niwe bagezaako okunteeka mu ssabo bayite emizimu gijje emizimu nga tegijja. Ate nga bakuteekamu lubaale weewammwe nga bampita wa bisiraani. Oyo omwana aliko ebisiraani bw'abeera musaba emizimu tegijja bwe bityo. Naye nga nange simanyi kigenda mu maaso. So musajja n'agamba omwana mumugye waka. Ofuuse ekirala. Olw'okusoma kwo okutandiikiriza? Olwo ntandikiriza nasomerayo okwo P1 ne P2. Ne batumya abeewaffe ne bajja ne bankima nendekayo mukulu wange. Maama yali abazaala babiri eri? Yatuzaalayo 3. Be yali agenze nabe wa taata omuto? Wa taata omuto twagendayo 2. Kati omu nga yamulekayo. So bwe bandeeta ewaffe taata yali taliiwo, baganda ba taata baaliwo, anti wange yali saidi zeyo Kalagala. Kati bawulira nti waliwo omwana gwe baleese owa brother waffe ab'ekika ne bakuŋŋaana buli omu n'abuuza ani atwala omwana mu byonna. Anti wange n'agamba nze omwana mukola ki mutwala. Baababuulira ensonga lwaki bakomezaawo? Tebaabagamba. Kyokka ngenda okujja n'ewaffe nayo era nga nakyo kyekimu naye waliyo amasabo. Kandaba ebintu biri byantabula nnyo ekiro olunaku lwe bandeeta ekiro kyako baatuuza meeting y'amasabo ne bakuba eŋŋoma bakola biki y'ekika naye baayita emizimu ne gigaana okujja ne bayimba buli nnyimba eza buli type ennyimba gundi lubaali n'agaana okujja ne bagamba ono omwana aliko ki. So bwe bityo ne bagamba tujja kuddamu enkeera. Bwe baddamu era enkeera emizimu gyagaana okujja. Wabasanga mu lukukiiko lwa kika oba bakuŋŋaana lwakuba? No, kati wabeerangawo ekintu kyonna mu famire nga abali okumpi bajja ne basobola okwaniriza omuntu abayingidde mu famire. So oba olusi baateranga ng'omwezi guggwako nga bakuba eŋŋoma ne basamira. Okay, abo bonna
Baise abekika babatuuzizza tata taliiwo yali South Africa. Senga wange antutte. Senga mukuntwala. Awe natandikira okumanyira ensi. Natandikira okutegeerera ensi nti ensi nnungi oba ensimbi. Nga kwegunjulidde. Ye maama. Bwe natuuka ewa anti wange. Bambi yasooka nanjagala. Ndoza omwezi nga gumu. Ebandaga obugenyi. Nembeerawo. Banga eryaddako. Nafuuka ekintu kye simanyi. Nakozesebwa buli kyomanyi ku nsi nti bakikozesa omwana oba yandibadde nga oli mwana naye nga byokola bikusinga bya muntu mukulu. Bambonereza buli kubonyaabonya kwonna okwa buli type. So nenjagala n'okutoloka konveeyo. Nentoloka nensulako mu biyumba by'amasomero ennaku 3. Lwokuba nti nali simanyi nga simanyi kubo lisobola kuntuusa waffe era ne banzizaayo. Ne bambonyaabonya ate kisukkulumye. Kubanga ebiseera ebyo tewaliwo masimu. Ng'ate n'omuntu okutambula ogamba nti kangende ewa gundi tebyali nga byangu. Kati ng'omuntu bw'abeera n'omuntu nsa n'okumala emyaka 5 10 nga temutegedde bwafaanana nga temumanyi. So nabonaabona nnyo, nalaba buli kintu ekya buli type nga kiri ku bulamu bwange. Effujjo likomaawo? Effujjo lyaggwamu kubanga wali omuggo gwali wali nga paka effujjo lyonna liteekwa okuggwamu. Nga liteekwa okuggwamu kubanga bakeeranga ku makya ne baŋŋamba genda olime. So okay, bakeeranga ku makya nga baŋŋamba genda otereko caayi. Naye nga saawa mmeka ebiseera by'amasaawa nago tebyali nga byangu by'amasaawa. Kati nga bayinza okuzuukusa bukasaba tayiminga nti kati obudde bwa kitangaalo basaawa 9 oba 10 mwezi gwabaddeko nga bakuzuukusa situkogenda oteekeko caayi. Nga ngenda neteekako caayi. Caayi najja obudde tebunaba kukya ne weezinga mu ffumbiro. Ekyalo kiri kyaliko abasezi nga bayitirivu. Nze nalaba ku basezi aba buli type. Ekiro ekyo kiwazuukanga okufumba caayi. Ng'omufumba caayi najja n'oteekamu oluku olunene guleme kugwa mu kyoto. So nalaba ku basezi aba buli type. Nalaba ku basezi abasitudde abafu nga ndi mwana. Lumu omusajja yajja n'ayita ddala ku ffumbiro kuba teryaliko luggi. Ng'asitudde ekintu nga kikwavu bwe kiti kiri mu masuuka ameeru. Nenjagala nkuba enduulu. Neŋŋamba naye ate bwe naakuba enduulu omusajja nayinza okuleka kyasitudde ate n'atwala mu nze. Anti wange n'omwami we nga bo bali mu nnyumba. So mu byonna nensirikira mu kasonda. Omusajja n'ayitawo n'ekirambo kye n'ayingira paka mu bitooke agenda. Nenfubutuka ne nnyingira mu nnyumba. Neŋŋamba senga ndabye omusajja asitudde omufu. Baŋŋamba twatwala eri olina kulimba ddayo mangu ofumbe caayi. Oh Jesus. Weetiisatiisa. Olina mu kwetiisatiisa ddayo mangu. Nenzirayo mu ffumbiro ne muntiisa ennyingi. Nga nkaaba ne ŋŋamba naye Mukama nze nazza musango ki mu nsi. So caayi yali amaze olwedde okujja. Ne bampita olunduza zaalinga kusaawa nga 11 ne baŋŋamba genda oleeta amazzi. Jjukira mmaze okulaba omufu entiisa ennyingi mu kkubo ekyalo tekirimu bantu. Ne nkwata ekidomola okugenda ku luzzi gye tukima amazzi. Oluzzi luli wansi w'omuti omunene ogwayalirira bwe guti oluzzi. Nengenda nensena amazzi nenkomawo naye nga nkaaba nga nina ennaku empitirivu. Neŋŋamba naye Mukama netandika okukolimira maama wange ne taata wange. Neŋŋamba naye kati maama ne taata be bantuusa ku bino byonna sandibadde mu mbeera eno yonna bweti. Tebamanyi gyendi naye bazadde ki bano abatasobola na kuwondera ku mwana wo. Amazima ne mpulira ennaku. Bwe namala oteekawo amazzi kubanga nateekangako caayi ne leeta amazzi. Nze ne ngenda mu nnimiro bo baasitukanga ne bayisavinga caayi. Ne ngenda mu nnimiro ne nnima. Nenvayo sawa by sawa emu kitundu. Nalinga nziruka okugenda ku ssomero naye nga ate essomero we tusomera wawanvu.
nze baakuba ku miggo ne bakoowa abasomesa jaleti nzijaleti baakuba ne bakoowa ne babivaako kati ne batandika kuntunuulira nga nze banteeka kondooza nga ne bwe nnyingira mmeka bandeka bulesi ne nnyingira kirasi n'ensoma bwentyo nekijjanga bwekityo banza okusanga bwebityo so nakola buli ekyetaagisa nasomba ku mayinja nze mmanye engeri gye bayiikuula amayinja mu ttaka mmanye engeri gye bakoonamu amayinja mmanye engeri gye batemamu emiti n'ogisonjula n'oweza loole ne bagitikka ku myaka egyo so oba nali nasukka ku muddu nakola ebintu nga anti senga akuyigiriza emirimu naye kyali too much so mu byonna malirizaawo senga wange atuuse ebiro yali tazaalidde oyo omusajja anti wange naŋŋamba jangu omperekereko kyasinga okutulugunya nnyo obulamu bwange n'okulaba nga obulamu bwange bwatuuka okubanga mpulira nitusiya n'ekyawa nantwala ne tugenda naye ku musamize kati bwe twatuuka ku musamize simanyi ndooza baali bamaze okuteesaamu ebintu byabwe bwe natuuka ne batwalirira olubugo ne ntuula ku lubugo ne anti wange n'atuula ku lubugo anti yali atutte enkoko omusajja natwetoloze enkoko emirundi 3 nagikubako anti wange mu kifuba nange naginkubako naddamu emirundi 3 amaliriza bw'atyo ne tuddayo ewaka ekiro ekyo kyennyini nga bamaze okunkubako enkoko ekiro kyennyini nendoota ente ng'engoba ente n'engoba nga twetolola bwe tutya twetolola ekiswa bwe yatuuka ne ŋŋamba naye ggwe olozodduka nnyo kati nga kyayoga nti n'ente eyogera nembaka nenkwata n'emikono ebigere bino ebisooka kati mukunkwata bweti n'avaamu omuntu nandeepinga kati bwandeepinga nayisibwa bubi nnyo era bwe nava ne mu kirooto nga endira zinuma neŋŋamba naye ekintu kino nsobola kukibuulira kaani nenjagala mbuulireko senga naye neŋŋamba bwe naamubuulira ngeri gye baali abakambwe nemmanya nti bwe naamubuulira bigenda kubeera bibi nnyo kati nembeera n'ekintu ekyo sirina muntu gwe nkibuulira nga natandikiraawo ekintu nekitandika okugenda nga buli lunaku kiteekwa okujja kati bwe kiba tekizze mu kirooto nze mwennyini nenyambala omwoyo gw'okwematiza tuzawo nalina emyaka ndozanga 9 ku 10 nga lwaki senga tomubuulirako ebyakutuuseeko baali abantu simanyi oba baali bantu kikaki nga bw'omubuulira ku bintu ng'ebyo ajja kugamba nti okay watandise okwenda abazadde bedda bwe baabeeranga watandise okwenda kati nembeera nentiiseyo ekintu kintulugunya ekintu kinsulako numwe kati bwe nabagamba nga numwe muno kale gwe omwana omuto olabika watandise okusula n'abasajja kati nga sirina babuulira nti ekintu gundi kyantuukako oba kino kyenfuna ekintu nekintulugunya so mu byonna nange bwe namalirizangawo bwe kitajjanga mu birooto ntandika okwematirizaawo nebaza Katonda mukama munene netandika okwematiza ekintu nekijja bwekityo kyava kuntwala mu ssabo saasooka nno kimanyirawo nti ekintu kino kivudde wano kati nzija ntambula n'ekintu kintu kijja kyali kituuse nno n'okwagala okunsulanga mu bantu ngera bwe kiba kijja nkiwulira olusi nenva mu bantu nga bwe kiba kyagala okujja okusulako nga olusi nva mu bantu nga kimanyi nti bwe kijja kiyinza okunswaliza mu bantu kubanga bwe kyambeerangako nawanyisibwanga nenzija n'ekintu ekyo nga nzija bwentyo olwo kikula gyenkoma okukula nakyo gye kikoma okubeera mu bungi bwakyo so ntuuka mu biro kati eby'omuwala kati nakimanyiira
nga sikyalina kyakukola. Kati bwentuuka mu stage y'obuwala ne ngamba naye nedda nteeka okwerwanako katono ŋŋendako ewa sisita wange mubuulire omukulu ne mugamba nina ekintu ekinsulako bwekiti ne bwekiti. N'aŋŋamba jangu nkutwaleko eri omusawo n'antwala omusawo eri abalaguzi bano abasawo Abaganda. Olwo ewa sisita ogendayo oti eno wali ovuddeyo? Olwo eno nvuddeyo ewa ssenga. Ngezeeko ewa sisita wange. Sisita wange n'aŋŋamba jangu nkutwalire omusawo Omuganda. Bagezaako ebintu ne birema. Ate ne kyeyongera fujjo ne kyeyongera okukola ate ebintu byate ebisukkuluma ennyo. So nenzija bwentyo. Kati bwentuuka mu stage yange ey'obuwala nga omuwala bw'obeera nti nja kwogerezebwa. Nze chance saagifuna nnyo. Kandi muwala mulungi nali muwala mulungi. Nkulaba akazigo ka. Saawa eno kati mpuliriddemu naye mu biro ebyo nga ndabanga ndi muwala mulungi. Abula TV bannange. Naye nga nawe weetegeera nti ndi wakabi. Nga mbutuufu wolabeera nga oli muwala olina kiwera nogaa ndi mbutuufu. Kyekyo. Ndi muwala mulungi. Naye mu buwala bwange obulungi obwo mwana wattu. Nga nkoma ku bakyala bannange baŋŋamba ne wabula mwana gwe oli mulungi. Oba bawala bano bane wabula mwana gwe oli mulungi. Naye nga teri musajja akukwana. Mu buwala? Myaka emeka egyo gy'osuubira nti at least waneeno wateeka okubeerayo ejjinja erikubibwayo. Omuntu ali yekka atolooza giba myaka emeka kati awolooza. Myaka 15 awo. 15. Olaba okuze. Oba otiba. 15 olwo ndaba ndi muwala nkoze eki? Ebyokusoma byo wabiteeka wali? Atani yali mperedde kati awo biringa ebifudde ebyokusoma bya chapter yakomeeyo. Yakomawo eri wa taata? No. Yakoma wa anti wange. So nzija nkulirira nyingira mu 16 yawo ne wabeerawo omuvubuka naye ate ng'ewaabwe nabo era basamize andaba neŋŋamba hanfunye chance nze soogerezebwanga kati onanjogereza. Okay. Weesunyeeko? Neesunyeeko ate bwe twatuuka mu maaso ne mpuliranga simwagala. Kati simwagala ate ye kati afunye omukwana anjagala. Kyakola n'anteekamu eddogo ne mwagala lwampaka. Bwe mwagala ne ampa omwana. Bwampa omwana tusigala nga tuli naye awo bwetutyo. Tuli naye tugenda mu maaso bwetu mala mwaka mulamba nga tweyagalinako naye ndi wa sisita wange tweyagala bwebityo. Olwo abakututte takututte waka. Ate antutte amufumbirwe. Anjagaliddeko awo nzaddemu omwana. Okay. Kati mu mwana effujjo omuvubuka yalina effujjo lyali ateriyitirivu nga malaaya muzibu bannange nga n'abakadde abakwana. Ndowooza kyekyamulabisa ku nze. Okay. Ne tubeerawo. Bwe twagenda mu maaso n'omuvubuka ono naye ndabanga mu butuufu wadde nadiba. Ningamba nedda. Wali okiyita kidibo? Nti yalinga kusaasidde obusaasi? Kwegamba nalaba yalinga chance. Mukyala Kamya, tugenda kukoma mu ddakiika zaffe awo ezijja. Mukwano tovaawo olunaku lwaleero manyi nti ogenda kusoma ate ogenda kuyiga. Emmere y'omwoyo gwo.